Efulumye. Sana ko. Just kae ne baguteka katano ko katande era ko baguteka musuka ne bakora alafa meje bakunda ne mbamino gendera mu mbamino gendera mu omuntu era laba egenda kugenda ko ngaso kola hiyo Bw'Eri nga bajja batekomye eno eno story gye wakola Bw'Eri bwa namuŋŋoona abaddewo Mmengo ate bamugye bamutwala egindi anti yasema kumanyanga yalete ebintu bya pino service bino ngedde omuntu olufa waka asula wenchaga bamazi nekale wainza muzika na kumandi
Sala busazi ngoberere mabega tugenda waneno ku mochari yene ambulance ekulembedde yene ya A+ yene omulambo akubira ali mu motoka are mumuza agamba oyina ani Alikuwa tamakani.
gate bagikutte. Bagikutte era bawese. Bingirayo. Ngezeko. Ngezese. Desa. Bareke. Kwata unga kuingira gate yao. Sebira. Nveyo. Nzeno. Sebira kwata unga kuingira. Agala kumanya program. Anti gami nze ngabona bakugambye muzeeyi ekuli munnanga tusobola tubagudde benze benzize abana bamanyi nemagamba atukuzaawo Badde tuse wali nakuyita kumbuze mwana wabadde kwakuefana kole gulire kose ne gulire byala kwanga bano ni namba bakutoba ate mutembigaziya ntemole ndagozi wini watolo kebigaziya ngabikwana wini ngabira mawuliro kanzire ngabire kumukutu ngandika niko wandi Delta TV. Delta TV. Delta TV. Ama TV this was. No, ogenda kutubuulira mama wire g'okufa g'omugenzi gakusanze waliwo omugambi gwogakola naye gansobi agagali tuli wano Mmengo mu maka ga Alex Mukulu ge gano. Wano olumbe welusuubira okubeera. Eno ennyumba ye eri wano Mmengo wano mukoona ku lubiri wennyini. Kitalo nnyo ddala. Tugenda kuba nga tumanya enteekateeka ez'okuziika ate byonna tujja kuba nga tubikutuusaako butereevu wano.
ebintu by'okufa bino bannange. Kati gwe nno gwayagala okumanya ekifo ekiri. Tuli wano ku lubiri lwennyini. Wano ku olubiri lwe olwa Kabaka, ennyumba eri wano mu koona wennyini. Wano olumbe we lugenda okuba. Ennyumba y'omukulu Alex Mukulu kati afuuse omugenzi. Tulindeko abafamire tumanye enteekateeka ate nga weegenda okuba. Naye nga miranga biwoobe.
Kateni zo ezebikola weziddayo tetunafuna atuwa bayiti wano. Oli omwami yantugambye nti buli bino mugamba ayogereko byayogere atueko kale kamanyi ku mugenzi atueko ebitono byamanyi ku mugenzi. Aluna agenda oyogere naye. Aluna genda oyogere naye. Yawenga muko. Nyumba nene na kwe. Ulida hivi. Wagenze sabulai. Wagenze kana. Aikakeo wala. Yagenze tatena kyo mugamba. Abantu wadde bayiti. Nse manyani baganye. Olina okwetegekera okufa bannaye.
Ele mulekuwa mukulu. Sakano ngandowooza nkeera ye Wali muntu wamanya agenda kujja mu ssaawa z'amawulire mu kiro kyabwe bijja kumpala isiwa Kale nje bati. nsa kundagirako wali ku dipo ya soda Dipo ya soda. bangambe yali wano wansi wetera ku kiweta awo obuduuka obujja awo bwesooka awo yetalaba nandaba kyanisi Alon. Nasira wagulira yadde n'eri. gambe nanakuwayo juemu Bw'Eri kaliko na mukyala we Sira wagulira yadde n'eri. Oba tunadda kiro. tuli wano tulina Simon ekiro kijja era tuli wano Sawa ng'emu awo. kyalise tulabe Sawa enobo Isama sawa ziri 11 Byesa amawulire ejja gakolera wano. nekolooza bantu kiba olina okujja mu mboozi sinzira ku musajja balina bba bannakatemba era agenda okubaawo essaawa zino waliwo ne bebabuuki nga balina okusooka Nakatemba bali mu kukola. kati owulidde oli omukazi wayagali nomukyasi nawe namukyala mujja muwulira ekibadde tabamutegeka akyaka nenteekateeka waba n'abaagala otunda wano basaba okukubisa mugazi muziikawo kanyamba bamuziika wali lwakuba abalala tebalina budde bwetaaga bba Uganda era bonna okuziika yekwaggwa ne balinnya singa gwe nali nkulidde abagamba mukusike ebyokusookinga nakuseka ngalekunkuwayekamamasaa Wali wadde baguddewo dda. Now, boys, one. I don't know. They are station. agenda bategeyinga sawa ngayo
Mukulu wangi kati muntade ale duka Sasa utadukana Ere kulombe bana. Hale kyoto kikumiddwa. Ngeta kubuza kushika kitokera bwa. Kale bannaye kigenda mu maaso, ab'ekika bagenda kutuula mu miitingi bakubaganye ebirowoozo ku nziika egenda okuziikibwamu Mukulu Omuhanji. Agenza meeting. Tukoze ekiki tuli live kati ngenda kusimya Embeera bawo Embeera bawo musajja okikoze wa fono Alex Mukulu okutuba ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala omugenzi ono twe tumuyigirako bingi ono wabeera zze wammanga ku katale ya chairman konze wangi netunyumyamu nga tumuyigirako ebintu bingi nnyo mu bya Nakatemba n'ebirala ne programu ze zonna zetumujjukirako nga Yolese Ekitone ngera tumanyi okubamu ku lwali naye tunyoleddwa nnyo n'okutuba ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala mutuuze wafaatana nabuzibu mu kitundu muno ekyamazima nga tukwatagana naye bulungi. chairman wa kitundu Ndi wa kitundu kino okuva n'okudda katale era nga badde neyibba wano ku CBS
amawulire g'okufa ge gakusanze amawulire g'okufa ge gamusiŋŋaanye mbadde eyo saidi z'erungujja ge gansiŋŋaanye ne bambuulira nti mutuuzeewo Alex Mukulu afudde ne mbagamba mulimba kati nibanga nkeberako ku mutimba kuwenze eby'omutimbagano byakulimba naye ngenze okukeberako kyamazima nga n'amasimu bankubira bangamba nti Alex Mukulu afudde Alex Mukulu buli omu akinkubira ne ngamba kirabika kituufu omuntu afudde bya ddala naye kitalo nnyo kitalo ddala paka nesinga ne bangamba aba A+ dooza ebakwasaganyiriza ensonga ezo paka bodi banagituweera fa okuziika tujja kumanya kubanga ayinza okgenda namutamba ayinza obutagendayo bikyali awo abakulu bakyali mu meeting eyo okuli Andrew Benon Kibuuka yeyeetisse ensonga ezo gwe bazikwasizza bajja kuba batubuulira ekigenda bakivudde mu meeting eyo tuyanze bali be batuuze b'ekyalo kino betutera okukola ensonga zonna
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77
34. You are not easy when you are not at Bw'Eri Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Bw'Eri Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.